mukuru mu bugalubindi enfocho genda advising emwanyi batwale mwanyi batwale ebibira batwale ettaka lya Buganda ebikate bikyakwatagana olieno otesa kunkunira mu niyongo olike kikyamu kati mbaha mwe closing statement yagaddewo omwaka ng'otesa ku mwanyi mutubalemu amagezi mweze nyiba siziwulya ku CBS ye mukubya okumutuusaawo ku CBS mukubako enyimba za pasa emirundi emeka mubadde muzikubako emirundi emeka mulekerawo ku blackmailing abantu mu bitwe by'ekisirusiru musical failures we bagala okuteeseza music industry. Luno olutalo Charles Peter Mayiga Katikkiro lyaguddewo ku bayimbi baneeno mazima ga Katonda nsaba busabi kubanga ndaba abaana gye balaga abaana wandyekanga nga bawemukidde omukulu mu ggwanga oba mu Bwakabaka bwa Buganda nzaawe ndaba bu video buyinza okwera actually nga gye buli bwatandise nadda naye nga ffe abatannabufuna naye bannange ka speed tugende mpola ono omuntu mukulu wa kitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda alina ensonga gye yakoonyeeko teyasanyusizza abantu bangi naye tubeera tumuddamu engeri gyeri free world mwana wattu tumuddemu nga tumuwa ekitiibwa kye eky'obwa Katikkiro naye abaana speed kwe bamutwalira speed yeraliikiriza okusinza ku Gravity we yamuzzeemu okusinzira ku Lilipazo we yamuzzeemu okusinza ku baana abaagala ennyimba ezifaanaganako ng'ezo we bamuzzeemu kwegamba neeraliikiridde nti ow'ekitiibwa yandikomekera ng'abaana bamuyisizzaamu eggaali naye obutambi bwonna bwe buno naye nga sinabera nga mbukuterako neeyongera bweyongeze kujjukiza nti bambi ku mwana muwala amanyikiddwa nga Sumaiya Babirye eyeetaaga $2.2 okubeera ng'alongoosebwa yes nga tukyazisonda bambi twagambye tumufuneyo ettu lye tusobola okubeera nga tumutuusaako mu zino ennaku enkulu ze tugendamu naye omuntu yenna yenna ali willing okubeera nga contributinga gwe gy'onooliira ennyama n'enkoko ate sirowoozaako ku muntu omulala naye alyeyo kokkakoko gwe gy'onooliira ebisambi musukasukeko n'embwa zirye bambi rowoozaako ku muntu ono naye nti naye yandiyagadde okuyita mu ezo ennaku enkulu nga musanyufu bambi alina kyasobola kyonna osobola okisinikako eno ennamba y'essimu n'oteekako ne ka message if not osobola n'okunkubira n'ongamba egyesatu gyensindise ate simuguliremu kino ekiri specific ginene obutwalo gumuguliremu kino zinettaano zensindise kyonna omuntu yenna alina kyasobola okubeera nga acontributinga gy'onoosanyukira n'abalala basobola okubeera nga basanyuka okuyita mu zino eno ennaku tweyongera dda amaaso okubeera nga tusonda ssente ze $2.2 ze basaba okubeera nga bamukolako ku sajjale asobole okubeera nga aterera addeyo asome ku myaka 12 gy'aliko bambi takyasobola kubeera nga agenda ku ssomero obutambi bwe buno yaman ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ze bampita Gravity omutujju bampita Wabuyu Gerson nze gw'obadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimba ez'obuwemu eyo ndowooza ow'ekitiibwa Katikkiro njawo okutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa ow'ekitiibwa Katikkiro era siimanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange ekyambaawo era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi siwemula siriwemula music wange tawemula ekirala w'ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nku ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011 simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu era tayimbangako music wange CBS ne BBS music wange tazanyangayo era awo abantu baabo abakozi bo era obeera banyina enjiza bwereere kuba olwedde bo basalawo dda endongo yange tezannyawo era endongo yange nagye badde eyita ewalala ekirala ow'ekitiibwa Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga nze nsuubira ne mu ndowooza yange ne mu ntegeera yange ti mu Buganda ne Uganda ne mu nsi yonna in fact mulimu ebintu binnya ebiruma abannayuganda ne Buganda
okusinga ennyimba za Gravity omutujju. Nze nsuubira abantu bakwetaaga nnyo mwogera ku biruma ku bantu, n'ogera ku bantu abattibwa, n'ogera ku mataka g'abantu agabbibwa, waleeta ekyapa mu ngalo, ebyapa basiiba babicukula ebabibba, abanaku bwe babanyigiriza ku mataka gaabwe. Nze nsuubira waliwo ensonga ez'amaanyi Owekitiibwa z'osobola okwogerako oba okulwanisa mu kifo ky'okulwanisa Gravity omutujju, Owekitiibwa Peter Mayiga. Era nkusaba ogezeko concentratingako ku bintu ebiruma Uganda ne Buganda okusinga oluyimba olumu bwe ruti, oluyimba lumu Omunyongo. Era Owekitiibwa Peter Charles Mayiga musaana okunyinyonyola ne mugamba munyo kitegeeza kino. Nyinza okuba simanyi nga mwina engeri gye mukirabamu, naye nze nga manyi Omunyo is a short form of Omunyongo. Oba olina kitegeeza musobola okukinnyonnyonyola mu kifo ky'okujajinga nga temunyinyonnyodde nga sitegedde. Nkwagala nnyo ssebo Owekitiibwa Peter Charles Peter Mayiga. Buganda wano Buganda bweba erina ebizibu ebigiruma nga temuvaayo. Ettima lyammwe eribajjudde, mulaba Katonda omuntu gwayambirira n'ekisa ky'abantu mumuteekako embeera. Mbwe olulimi Oluganda mirundi emeka wano ensonga za Buganda nga muvaayo musirika nga ne Ssaabasajja mutuuka okumulengeza ne mukola mu bukatuuni mmwe. Ya Buganda tulwanirira olulimi Oluganda, ebiruma Buganda nga temuvaayo musirika, muvaayo kati mugenza okulaba nga ffe kiso kya mbuzi. Bwe muba mugamba abayimba ennyimba mweze mulowooza ngeziwe mulazi sirimu nayimba nkudi, mugende mukwata abawala abayimbi mwe gwe fiina gwe, mugende mukwata abantu abambala obubi. Bwe mba mugamba mujjonkera bantu mukole ng'ensenda endala zikata, buli muntu atambula ayambadde shaliya. Gwe nisha naawe olinga amazzi mbumwonoona abaana. Gwe nnyoko bwe yali akuyigiriza okwegatta yamala kukubira drive gwe, bamala kukubira drive nti ojjamu empale n'obuleega n'ogenda ne weeganzika ku buliri bw'omusajja gwe. Ngamba gwe anzijonkera nvaako gwe, nze nvaako ngende njiyo obulamu, nvaako netetenkanye, nvaako njakayana mpaka lwaki tondeka omanyi gyenva. Nvaako gwe nvaako gwe, nze nkubuulira onviireko ddala onneesonyiwe. Lwaki tondeka nze nkayana, njakayana nammwe paka njakayana, ate njakayana njabakayanya, tugende nga tukayana. Okukayana gye ddembe lyennyina lyokka. Njakayana nammwe mmwe ne bwona ntwala nze ngenda akayana. Bannayuganda munjigeko ekintu kimu ti pava akayana nze manyi kyekitegeeza okuba nga tolinaamu. Gwatakite oyagala nkubuulire gwe sad story about me gwe onveeko omanyi byempitamu gwe. Oyagala nkubuulire gwe sad story about my life gwe nga ne lwenkwesa lwembala gwe bombo kilaati. Otegeera nze ne Katonda okumpa kyasa abantu ne baddamu ne bampuliriza. It's a blessing gwe. Oyagala nkubuulire gwe sad story about me gwe. Oyagala gwe nkubuulire sad story about me gwe. Ogamba abantu baleme kuddamu kumbukinga gwe bombo kilaati. Oyagala nkubuulire sad story gwe about me, about my life gwe. Okuva lwe nava bombo gwe. Nkubuulire gwe. Gwe dikezo gwe gavumenti nyoko. Nvaako gwe. Wanatafiirwangako mirimo. Gwolowooza ffenna twasoma obwalooya. Gwolowooza ffenna bagenda kutuwa emirimu nga bw'obadde otudde ne bakyalibo. Gwolowooza ffenna bagenda kutuwa mu poliisi nga bw'obadde otudde ne bakyalibo. Gwolowooza ffenna bagenda kutuwuliriza. Kyansa eryemu bantu be batuwuliriza, be batuyamba. Ate nabo abantu abatuyamba oyagala batujjako mbu tebatuwa bivulu gwe. Nalyawuwo gwe. Nalyawuwo. Nakugamba kano mazina bagayita nkudi. Gwe wategeera ki? Nekugamba eno nsujju.
gwe wategeera ki n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa, tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome, bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka. Kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala, emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery, feesi, ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono, buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo